olugendo luzero nalona lulimba fumero comedians bo bannamwe bachala bannamwe mu industry mwe handlinga mutya kuba tufe tuli threat eri buli omu era ndi wano ngamba bannaye kemzinga tatwala omulimu gwange baba bazi bakutuza no wadde omusajja oinefuja kakati leta twe handlinga tutya ne okwehandolinga nga tuli mwogwo omulimu era kiva ku background yaffe engeri gye wakuzibwamu kwa mulimu abantu ababeera mweje emirimu nga tebo bayaye nga bayaye nnyo ne boyogera ku byaye omwami wange yangamba recently nti bakwano bamugamba niyo munnakatemba onaamusobola kuba kanze ndi mukyala mufumbo omwami wange si munnakatemba yadde naaka muwombeefu muzibu njogera ebigambo 10 ayogerayo 2 kakati ngafe batutwalira bali batu abakazi abakyala abanakatemba batutwalira mu category y'abayayi. Yes. Bayimbi mwena bali mu art. Abali mu art omukyala ali mu art society yagituteeka kakwalebo nti muyayi. Ninga tete kiba kituufu. Naye waliwo abambi abaprovinga point eyo nga mburufu bo bayaye. Tulinamu abanywa enjaga, abanywa emyenge ne bakeseza amabala nabo tubalinayo. Ate tulina banakatemba bennyini abagenda mu church, fa abagenda mu church. Nze ndi mwereza mu kanisa. Nsabira mu kanisa ya St. Mathias Chikajjo. Nze mwandika waayo. Era mu kanisa omulimu abaami abovunanyizibwa. Minister Chiwalabe Male, Mwami Kabogoza, mubamanye no banene kati kanisa jensabiramu. Tuembera mu kanisa mbera mu gomesi. Ninamu n'ekifo mbera ate mu gomesi. Ate sigenda ku bwembera ate no jenkolera. Kati gomesi ate sijjaje. Buli kimu nino kikolera mu ki mugundia. Kyebadde njagala okugamba nti abakyala fetwe okwedeti kulituyita abayaye oba abantu balamu okitegeera nenga boba muntu mulamu eno filter ina buzibu era nungi era okola emirimu tunga kati bwe tugikola n'abaami era batuwe ebitiibwa ba colleagues bafa abasajja batuwe ebitiibwa their lines they don't cross omanyi to understand that engage weyisamu ne fide no simbi kati omwami ye yakujja mu bwannakatemba because ongambye ko wali nti oyingira omazo soma akulaba ku stage umusangawa omwami wa kukyalo kyaffe jembere yibanda kati je twesanga eyo nenga tamanyi kyendi eneka eno wa eno bye nali nkola mbozi omwami mpanvu ne nankwana eyo bwebityo ne tujje Kampala ata msoka ne twebulamu emyaka 3 ne mala nenziramu ne musinkana ne kati finally malo musisi adamu andaba maze university olwo kati nga tukola ebintu bya nanjagala yanjagala teyagala kumanya oba ndi wa profession kyekyo yagala muntu kati oluvanyuma mala mugamba nti ndi munnakatemba nangamba fine nange nali ndoza ja kwekanga oyo omusajja yampasa lumira moyo teyekanga nanzikiriza kati ate ne bwe nandibadde nga nja kubeera wafujjo baki omwami wange ya moldinga ningamba omwami mwansajja nanzikirizamu sigenda kunywa mwenge mbere mabala mveyo nkesezeyo omwami wange anzikirizamu ale bigambo sigenda kuoga sigenda kweyisabwe sigenda kwambala bwenti omwami nakola ki na moldinga nengo omwami oyo ye si munnakatemba endane ku social media hata beera nako neche manyi kati andaba ku TV kwa namugambezi yanenge yali azzeeko ewantu wonna wozanyira nakulaba ajjayo ajjayo obwolumu ajjayo bambi he supports me. Okay, that's beautiful. Kati